Lero lweziweze weeks mukaaga bukyanga kakiiko k'ebyokulonda katongoza okukebera enkalala z'okulonda. Wadde nga bangi tebasobodde okukebera mannya gaabwe olw'ensonga ezitali zimu, omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Jotham Talema atutegeezezza nti leero lwe lunaku olusembyeyo ate nga tewagenda kubeera mukisa gwonna gwa kwongezaayo bbanga. Kati kambasaba abo abaagala kulonda mu bululu obujja abaagala kwesimbawo nti mulina kubeera ku register leero oba mu byerabire ebyokugenda mu kalulu aka 2015-16. Towooza twabadde obudde obumala ate awo bw'oba nga toli ku lukalala lwaffe eyo tebeera nsobi yaffe. Kinajjukirwa nti akakiiko kongezaayo okukebera enkalala emirundi ebiri miramba. Bw'atyo era atutegeezezza nti oluvannyuma lw'omulimu guno okutimba enkalala mu mwezi ogw'omusanvu kye kigenda okuddako. Tugenda kufuna information gye baatuwadde mu field. Nze mpandiika njagala kulonda sibadde ku register yamwe, nze njagala kukyusa polling station gye naataddewo. Kale ebyo kuba waliyo forms ze baba nga wawandiikamu, kati bwe bituuka eno tugenda biteeka mu computer tu processing tufune register eri updated nga bw'okiwulira, tumale tubategeeze nti register ziri ready, tugenda ziteeka kuri polling station yo. Obudde nga butuuse tuukayo laba manyago. Okukebera enkalala y'emu ku nteekateeka z'akakiiko okulaba nga keetegekera okulonda kwa 2016. Leero okukebera enkalala z'abalonzi lwe kukomekkerezeddwa okusinziira kakiiko k'ebyokulonda, kyokka ng'okutya kukyaliwo kuki abo abatasobodde kwetaba mu nkola eno kye bagenda kuba nga bakola okusobola okwetegekera akalulu ka 2016. Joseline Nakibule, WBS Amawulire.